Okay. Mbalamusiza mukwano gwange mwenna abampuliriza abali ku lutimbe gaggadula AKTV. Twamaze dde okubeera nga tuwambalira galubindi nate tutolontoke. Mukwano gwange ampuliriza. Onako olwaleero tugenda kuba tutunulira waleero ku First Lady Maama Baby Kyagulanyi Ssentamu Itungo. Mukwano gwange ampuliriza. Ono yavaayo ne kaweefube ow'okubeera nga ayambako ku baana abo abawala. Mukwano gwange ampuliriza. Era abo bambi abatalina mwasirizi naddala abasingira ddala okubeera nga munnange tebalina buyambi. Ono yavuddeyo bw'ati olunaku olwajjo n'afuluma mu kibuga Kampala n'ayolekerako ebweru w'e Kampala okubeera nga asisinkana ku baana bano abawala, okubeera nga munnange ayongera okubeera nga abasomesa n'okubeera nga abagabira zi pads n'ebintu ebirala munnange n'okubeera nga abalaga butya omuntu nga tolina paadi okola otyo okubeera nga ate munnange paadi eyo ogyekolera, kubanga abaana bangi tubalabye bambi naddala abaana babo mu byalo nga munnange batuuka mu mbeera ey'okubeera nga bazza omukono emabega, okubeera nga munnange bagenda mu MPs zaabwe naye nga tebalina bikozesebwa bambi. Ate nga gavumenti yavaayo okubeera nga ekola enteekateeka yonna munnange okubeera nga eyamba abaana bano naddala ababo mu byalo abatalinako ayamba. Kale bw'atyo Maama Baby Kyagulanyi First Lady yavaayo n'akola a foundation ey'okubeera nga munnange ayamba abaana bano n'okubeera nga bakwata ku mukono n'okubeera nga abasomesa, okubeera nga bamanya butya bayinza okubeera nga bejja mu mbeera eyo ey'okubeera nga munnange batuuse mu kadde ako akazibu oba oliawo nga tebalina buyambi bwonna. Ono tumulabye munnange ku occasions nnyingi nnyo ng'avaayo n'abeera nga era ayamba abaana naddala abo abawala. Era ono yakitwala nga tteeka naddala mu holiday abeera ayamba abaana bano n'okubeera nga agenda abasinkana mu bifo eby'enjawulo n'okubeera nga abasomesa butya bayinza okubeera nga bejja mu bwavu. Abaana bangi tulabye naddala bambi abaana abawala naddala mu biseera bino ebyali ebya COVID nga bafunye embuto bavudde mu masomero balemeddwa okusoma, abasajja ababafunisa embuto ne babasuulaawo, ate ng'oluusi oba oliawo n'abaana abo nga nabamulekwa nga tebaliiko muntu ayamba. Kale munnange Baby Kyagulanyi First Lady Itungo wano wa video neesogga eyo ebitundu byewala eyo naddala ebitundu ebyentungamo munnange olunaku olwajjo gye yakeeredde n'abeereyo nga munnange alina abaana bano mu holiday era gye boolekedde okubeera nga abasomesa, okubeera nga ababudaabuda n'okubeera nga abayamba n'okubalaga akabiiki akali munnange mu mbeera naddala omuwala ng'akuze asunya amabeere butya bwayinza okubeera nga yeekuuma, butya bwayinza okubeera nga yeerinda naddala ku basajja abataamye ensangi zino abazaala abaana mu bakyala oba munnayo oba oliawo ne mu bawala abato ate ne babalekaawo nga tebabayambye yadde okubeera nga babakwatako ku mukono. Omukyala oba omwana oyo omuwala ku myaka egyo emito n'afuuka taata, n'afuuka maama, n'afuuka buli kimu eri omwana we oyo omuto. Bangi bambi tubalabye nga bagenze ku byeyo naye nga booliawo tebandigenze ku byeyo naye nga baali basajja bebalemesa okusoma ne babafunisa embuto ne babazaalamu abaana, ate olwamala bazaalamu abaana munnange ne batabawa buyambi ate nga tebabawasiza na kubawasa ne babasuulaawo. Kale omwana ono omuwala aba talina kyakukola kyakuddako kyonna aba alina okubeera ng'ayolekera ku kyeyo agende munnange akole obwayaaya oba agende afuuke housemaid oba afuuke house girl oba afuuke kadaama erinnya limumanyi munnange limuyita abaana bano ensangi zino asobole okubeera ng'ayiyiza abaana be ekigulira amagala eddiba kubanga yafuuka taata ate era nga yafuuka maama. Kale bino byonna omukyala First Lady Baby Itungo Kyagulanyi yavaayo ye nga ye omuneyewa omulimu gw'obwannakyewa okubeera nga agenda abunyisa enjiri eno okutalaaga Uganda yonna, okubeera nga ayamba abaana bano okubazibula amaaso, okubayamba n'okubawa ebikozesebwa n'okubeera nga ate abawa amagezi mu bwongo bwabwe butya bwe bayinza okubeera nga beerinda agasajja nga gano n'okubeera nga beebeeza obanga embeera eyo yakutuukako munnaye nga togigendedde kubanga eba tekyadda mabega oyinza otya okubeera nga weeyambayamba osobola okubeera nga embeera eno ogivaamu. Kale olunaku olwajjo bw'atyo yakiridde yatabadde ebitundu by'entungamo
bw'anaaba avudde agenda kubeera nga akwata ebitundu ebirala. Ebiseera ebisinga mu holiday abaana bano nga bawummudde babeerawo, era munnange ono abalumbira ddala, n'abeera nga abaliisa enjiri, n'abeera nga ababuusa, n'abeera nga aboogiwaza obwongo okufaanaganako maama Nabagereka ekisaakaate kye yakola ekyokubeera ng'asomesa abaana abawala. Kale bw'atyo ne maama Baby Itungo First Lady, abaana bano bamukwatako nnyo, n'abeera nga munnange abafuukira omumuli. N'abeera nga abamulisiza okusinziira ku Uganda bw'eyimiridde, n'okubeera nga balaga ki ekyokubeera nga bakola okwebeezaawo ng'abantu, kubanga munnange gavumenti teyamba baana bano. Teri muntu mulala alina gwe twatuwulidde kabeere nga gavumenti, kabeere minisita, atya kabeere minisita ani. Abaana bano tebayambiddwa, tebafiirwako, naye ng'omwana ow'obuwala waatali mukwano gwange ampuliriza, Uganda ey'enkyeba teriiwo, kubanga bano be bamaama b'eggwanga lyaffe, be bannakazadde b'eggwanga. Kale bava buto nga munnange bayize ekigambo nga maama yabakutteko First Lady, oba oliawo eggwanga lyaffe maaso eyo kinaaba kituyamba naffe ng'abantu okubeera n'abaana bakuze nga babanguddwa, ate era nga munnange balina omutima omukozi, n'okubeera nga baagala abantu, n'obuteevuma ensi yaabwe munnange ampuliriza, kubanga abaana bano abawala batuuka mu mbeera eyo nga tebaliiko muntu ayamba, tewali abawadde magezi naddala ku nsonga ezo ez'okubeera nga bazza emikono emabega, beekyawa. Bwe beekyawa munnange bakyawa ensi yaabwe, ne babeera nga munnange tebaagala kintu kyonna kibatuukako. Abamu bafuna n'endwadde munnange ampuliriza olw'ebintu bye bakozesa ebitali birungi, ebitali biyonjo, ebyobulabe ennyo ku bulamu bwabwe. Kale ono bw'avaayo ne yeewa obwannakyewa ku nsonga eyo, okubeera nga agenda kuyambanga abaana bano buli holiday, atalaga amasomero ku ssomero, okubeera nga babunyisa enjiri, n'okubeera nga bawa ebikozesebwa, n'okubeera nga abayamba, n'okwogerako ne bazadde baabwe naddala bamaama ku nsonga eyo. Kizzaamu amaanyi era munnange kituwa essuubi, tumanya nti First Lady era maama ow'eggwanga Uganda. Nze Eke Masa ne Galubindi okubeera nga nkuba ttooki mu nsonga zonna eziyamba Munnayuganda muntu wa wansi okubeera nga tutambula ffenna era nga muntu wa mulembe guno oguliko omutebi. Kati ngenda kubeera nga nkusibulira wano mu buwombeefu mukwano gwange ampuliriza, biri nkusaba gimpeera ekigalo, tonyiiga, toba wa ttima, giwa ekigalo esobole okubeera nga efuna mileage buli Munnayuganda yenna asobole okubeera nga agifunako kopi, oba oliawo information ne bwana bagifunye eriyamba omuntu omulala oba omwana we, oba oliawo nawe neyamba n'omwana we oba mukwano gwe oba muganda wo. Kale nze nyinyuse ngenda basabira mukwano gwange, namwe munsabire tubeere bulungi mu Uganda yaffe eno, kubanga munnange lw'okwesa lw'obala nga nkoko ya mutamiivu. I sign out for now. Tugenda kukwatagana mu mwaka addako, Mukama Katonda takuumira mpeera abankuumire, agenda kubeera nga bampeera ebirungi ebikira obugulu bw'eggongolo. Tusinkane munnange ng'enkwegezi kyatukubira enduulu. Ssaabasajja Kabaka wangaala, olamule Obuganda mukwano gwange ampuliriza. Bye bye.